tubibuuzani by'omunju tebitottolwa tubibuuzani Kasujju Lubinga nsaba otugambe munnaffe osirise nnyo toyogera tubibuuzani. Olunaku lwa leero essaawa 3:45 ez'akawungeezi wano ku Media Choice Television. Omutaka asumikira ba Kabaka abalangira n'abambejja. Ono nga yateeka ekifundiko ekisembayo okutulaga ani Kabaka wa Buganda abaalidde Obuganda. Ono ye mutaka Kasujju Lubinga ng'era aliko ensangi zino ya Abdumalik Migadda z'okubategeeza n'okutegeeza Obuganda ensonga enkulu ennyo ze mulina okuwuliriza. Gettala limaze okuzikira okuvaayo n'enkuba enduulu kibuuka bakulu oluvannyuma lwa kampuni y'amafuta ey'omunene mu byobufuzi mu kitundu eyitibwa Stabex okukwata akatundu akasembeyo ku ttaka ly'ennono ly'obwa Kasujju oba ku mbuga ya Kasujju e Lugala n'akagula kano akatutte n'akasaanyaawo era nga ssaawa eno ali mu kuyiikuulawo ye yeekolera bizinensi ku ttaka lya Kabaka ery'ennono nga yakaguze ateekeko petrol station ya Stabex. Bwe ntunuulidde ensonga ezireese omutaka enkulu nnyo zibadde zimuleese okubabuulira. Kino nenjagala nneme kukirwisa kyo kiyitewo mangu. Omutaka atudde n'atubuulira ensonga enkulu ze mugenda okuwulira. Gamba munne agambe munne nti omutaka mu kitundu nga bwe nabasuubiza. Ekitundu kya puroguramu eziyitibwa tubibuuzaani ekyokusatu kyawedde dda. Naye nga kano ke katundu akatini kembajjiddeko ku kibbattaka erya Ssaabasajja Kabaka lye yanunula n'alikomyawo oluvannyuma lw'okubeera nti nno lyali litwaliddwa $8,800,000 ebyo twabyogerako emabega. Bwe twakuba omulanga ne mutawulira kaakati n'akatundu kenno n'akabadde kasembyeyo omunene omunabyabufuzi nannyini kampuni ya Stabex akatutte kati ayiikuula kwekolera bizinensi. Ebigambo bino si byange omutaka waali ssaawa 3:45 okubibabuulira. Kambasunireko katono buli omu akasharinga agambe munne nti ku 3:45 ku Media Choice omutaka Kasujju Lubinga wali okubabuulira ensonga. Buloko 23 poloti 3877 ne poloti 3965 nga byapa bibiri. Bana abakulu abemmenga abakulu abakwatibwako ettaka nakati baaligabye kuba kati ndabye Stabex egenda emenye awo ennyini awalinga parking awali badde ng'omulyango bagenda kuzimbawo petrol station. Baina akapa ka decimal zaali 15 ne batwala yika 6 zonna bazitunze nga bazitwalira ku musango gwe baggulawo mbu lyali ttaka ly'abambejja abataliiyo era nze besimanyi nyo genda okukakkana bakireese mu kkooti bankutte bansibye banziguddeko emisango olulala bankwatira na mu kkooti. Wali olabyeko abasirikale nga bayingira ate okujja omuntu mu kkooti ettaka lyaliko emisango 2 ate banzijja mu kkooti ate bantwala odi Kampala biseera ebyo byalina bya kisiibo. Abakulu abamu abaawulira ensonga ezo balumba Osekiro Osisaidi odi Kampala yalina mukyalo ne bajja banfulumya mu kaduuku ekiro ekyo ne banneeyimirira bayirifu. Kati avuga Mercedes Benz kasita batunze akataka ako yali mwami bamuyita David Semanda yanninyanga akagere na bankwata bwe banzizaayo n'ajingajinga ebiwandiiko bamaze Dennis okusasula. Kabaka yaragira nti oba omusango guli gutusinze ogwa $5,000,000 zibaweebwa empapula ne zikolebwa. Abo ne baddamu ne bajingajinga ku lisiiti y'emu empapula za $18,000,000 nti ate tuziwe mwami Semanda mbwakyabanja naye nga ate tulina lisiiti naye nga byonna babireese ku lisiiti ate enki enkadde yasasulwedde obukadde obumeka obutaano kakati ne baleeta mpya nga ebala 18 nga mukyo kibagenderera kunkuumira luzira. naye mbawoninga nti mulyeguze nga mutwala kiribeeredda nnyini lyalina okulyeddiza Kabaka mwenyango buuza atamanyi kutegeezeeko okutambalako